Toshiddangamu Honorable Ssemuju Nganda Akigudeko mu mbi z'abannankyukakyuka anti alina ebigambo byavuddeyo n'ayogera ku mpewo ng'agamba mbuno basaana badde mu Palamenti era mbu yagenda kuddayo era mbu agenda kuperereza ne banne abaka ba Palamenti abali ku ludda oluwabuzi kulemerwa Mathias Mpuuga Nsamba mbu badde mu Palamenti mbu bino bebeekalakaasa eby'Abannayuganda ababuzibwaho General Museveni emyaka 3 nga tebalabibukako okuli Kibalama n'abalala mbu abandi bivuddeko ne baddayo mu Palamenti kubanga ebintu bingi Palamenti byegenda okuyisa ate nga tebaliyo n'olwekyo eggwanga lifiirwe. Ati nno Bannayuganda bagazi b'enkyukakyuka bamuguddeko olutalo Sinzigu nga bamubuuza nti ababuulireyo ensonga emu bw'abadde mu Palamenti etteeka n'erimu lyali alemeseza okuyita nga Museveni alyagala nti nno kubanga mwali nti amateeka mangi gayise omuli age limit omuli okulima okubisanja omuli buli kimu kiyise Museveni kyabadde ayagala nga ne Ssemuju Nganda mwali mu Palamenti nti tewali tteeka na limu nga General Museveni alyagala lyali alemeseza kuyisibwa nti n'olwekyo tatusindikiriza ate kumugamba bigambo binene bisongovu kubanga ne bw'anaabeerayo tewali kyagenda kukyusa nga kati bw'ataliyo anti yabadde agamba mbu bingi bigenda kuyita ebinaanyiga eggwanga ate nga tebaliyo kati ne Banayuganda bamugambye bireke biyite oba biyita biyite kubanga ne bwe mubeerayo tewali kye mugasa tewali kye mutuyamba bwe mubaddeyo ebbanga ddene Banayuganda bali mu kuwambibwa bali mu kuti bali mu kubuzibwawo ne lwaki tewali kye mwali musiza kigasa munnansi kati kibayamba kyo okuyisa amateeka nga ate be mugayisiza babatta baggwawo olwo munaakulembera biki kino simanyi nti oba alikiddamu ku Bannayuganda bamuguddeko olutalo Sinzigu lwetwalo Kasiggu olutalo lwatagenda kuvaamu kubanga bulijjo alabibwanga omuntu abadde alina kyali naye kati Bannayuganda bamupanguludde bagamba bamutegeera bulijjo okwogera ennyo ku Museveni ku linnya lye buli kadde abaakolera Museveni akamuwa omusimbi okukola ekyo apromotinga erinnya lye ne mutabani we kati nno luno yaluggulidde ku pata biibino Ssemuju Nganda kankuwe ebintu byemumanyi nga temwagala kubyogera ate nga ffe tubimanyi okubasinga ekisookera ddala temuyisa tteeka ekyo ekisookera ddala ekyokubiri temulemesa tteeka ddirwe mwali mulemeseza etteeka lya gavumenti awo okuyita nga liyamba Museveni ye ddirwe mwali muyisizaamu etteeka nga liyamba muntu wa bulijjo temulina nonza tuli basiru babaka ba Palamenti mmwe mwegendereze ennaku zino tulaba mulina omumanya nti abantu bemufuga balaba abantu bemufuga ennaku zino kati ffe baabasinga amagezi kati ffe bakama bammwe sewo mwe mwagala kudde mu Palamenti muteese nga ffe bakama bammwe muteese nutufa nga tetunamanya lipooti zikwata ku bantu baffe omubaka wena kwate ekkubo ddeyo ng'oliwa niwoba wa NRM niwoba wa opposition kwate ekkubo ddeyo mu Palamenti nga tetunamanya lipooti zifa ku bantu baffe bwe mugenda okakasa guno omulembe gwakyuse kambabuulira baka ba Palamenti guno omulembe gwakyuse temusobola kugenda kati mugenda teesa ki Ssemuju Nganda ebbanga lyomaze mu Palamenti omwo teeka kiri wali olemeseza gavumenti okuyisa liriwa diri wali olemeseza gavumenti oyise etteeka lyeyagala muliwo okulemeza Museveni mu ntebe kati babataddeko akazito mukawulira naffe tubataddeko akazito gavumenti ya ina tesobola kulonda fe bagenda okulonda ekyo olina omumanya tugenda balina mu nnyimbe ze mujja okutuwa okwogerera tugenda balina mu mikolo gye mugenda okwabya balongo yonna yonna mujja tusangayo byonna mukole yonna bye mukola okutunyigiriza naye nga mugenda tusanga ekyo mubeerewo nga mukimanyi saba owulira mbu gavumenti egenda yisa simanyi mbuna amateeka mbu nga temuliyo ddi lwali olemeseza gavumenti eno okuyisa amateeka Ssemuju Nganda eddi ddi lwali ogambye kati lina etteeka liyamba muntu wa bulijjo Ssemuju Nganda liriwa temugenda kudda mu kutumanyiira Ssemuju Nganda nze kambabuli temugenda kudda mu kutumanyiira guno omulembe mugezi nnyo okusinga mmwe emirundi 8 gwe Ssemuju Nganda beerawo ng'okimanyi ekyo beerawo ng'okimanyi tuli bagezi obbasinga gale kwate ekkubo ddayo omubaka wa Palamenti yena agenda okufiirwa ekifo kye olw'abantu balwanira oyo gwe tugenda okuzzaayo oyo gwe yagenda okuba munnaffe omubaka wa Palamenti alwanirira okuddayo mu kifo kyo manya nti gwe mulungi ogusembya otula mu Palamenti era emyaka gino ebiri egisigaddeyo manya nti gyegyo gyokka gyote kola byonna by'oyagala kubanga gye giba gisembayo gyokka ekyo beerawo ng'okola ki ng'okimanyi sebo temugenda tumanyira bumanyizi we mutyo temugenda tumanyira we mutyo Ssemuju Nganda tutegeera ddala bwe tuti tubamanyi olwokuba munnaffe tetutuukeyo kutuuleyo Palamenti ekisooka etulaba abatulemesa ndio mwali mugambye kwale ku Palamenti yo ndi n'abantu babulijjo bakkirizibwa okujja
Ssemuju Nganda tubalaba era tubamanyi so kati mukwate ku omude mu Palamenti mulabe ekigenda okuddako era buli mubanga akwate mu Palamenti manya bwe muli okusembya okutula mu Palamenti. Ssemuju Nganda ebigambo bino yabiguddemu wakati teyategedde nti Bannayuganda bakambwe okutuuka eno era teyakirowoozezzaako nti Bannayuganda bagenda kumutabukira nti Bannayuganda ensangi zino balaba yabadde amanyi nti ebintu bigenda kuba bya lusaago era nga ye alowooza nti Bannayuganda abakyali bali ababuyabuya abatagoberera nsonga ennaku zino Bannayuganda babikufu bamyunguze. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani yatulagayo dda byonna tuba tubiraba. Natunulidde Honorable Ssemuju Nganda ku programu emu nga ayagala kwefuula Beni Wachawo omulembe guno mbwe yeetakiriza mu byakuzira ayagala kuddayo mu Parliament baddemu batuule mbwe nale mu government eyinza okweyambisa akakisa kano nga bazizokka okubeera mu Parliament nebaako byeyisa. Mulimu ebintu bingi gavumenti byosobola okukusa mu kiseera kino nga mukyali bweru nga bwe mwali mulemesezza biriwa bwe bakeera enkya nga balina bye baagala okuyisa mirundi mingi tugirabye bwe bakeera nga balina bye baagala okuyisa era babiyisa era ne musigala nga mu mutu excuse nti munaye be basinga obungi ffe tuli batono bwe bakeera nga balina kye baagala okuyisa ebbanga lyonna babadde nga babiyisa kikyo oyagala okuddayo okuteesa mu Parliament ekisinga obulamu bw'Abaganda baffe bye mwagala okuteesa bigasa Bannayuganda olwaleero obulamu bw'Abannayuganda abamu babakwata they have been held incommunicado kyoyagala okuteesa ekisinga ekyo ki mutandise okwogeza ebirimi mwagala okutandika okufootokerera olwokuba mumina bye mu protectinga bwe mukwate ekkubo ne mudda mu Parliament mugenda ku justifyinga bulijjo kye babadde nga boogera ne bagaa nti mmwe musinze aba opposition okukuumira gavumenti eno mu buyinza omulimu gwammwe kukola mateeka kigasa ki okubeera nga amateeka agammwe agabagibwa ge gamenyebwa gavumenti ekolebwa amatabi ag'enjawulo ekolebwa executive okutuula president nga yagikulembera minister nekolebwa judiciary gye tukakasa nti yagikwata n'agiteeka mu nkwawa ze nekolebwa legislature omubeeramu ababaka ba Parliament ne mutuula ne mubaga amateeka kati amateeka ge mubaga bwe gabeera nga executive egayisaamu olugaayo executive member prime minister yavaayo na owning arrest ya Kibalama nti baamukwata but until now kuva lwe baamukwata 2019 the man has not appeared in court. Mu amateeka ge mukola gemwakola galaga nti omuntu wakwatibwa alina okugenda avunaanibwe alina okugenda mu courts of law. Kibalama never appeared anywhere wabula gwe oyagala kulaga nti ekyokuddayo ku Parliament kikulu kati mu mulimu gwammwe oguba nga kubaga mateeka ate nga executive egayisaamu olugaayo then okubeera kwammwe mu Parliament n'okuddayo kuteesa mwagala kuteesa ki muleme kutufuula basiru. Honorable Ssemuju Nganda ne babaka banno bwe muyina entegeera yemu ey'okwagala okuddayo mu Parliament famire z'abantu bano zibatunuulidde mwe beziinamu essuubi essaawa eno abantu abali mu makomera mwe be bayinamu essuubi essaawa eno kati gwe bw'okwata ekkubo nodda mu Parliament nga bye muteesa ate bye bumenyebwa nga ne bye mbadde nga muteesa tetulaba kye bitugasiza olw'okuba mwawulidde nti entuula bwe zinaawera bajja bagoba mu Parliament muba mugenda kuba mukoze ebyafaayo entuula muzeebalame muzigaanire ddala mugenda kuba mukoze ekyafaayo nti Parliament ye mulundi ogw'11 yagobebwa yagaana olw'ensonga nti Bannayuganda balinga banyigirizibwa ti amateeka ge baakola bwe gaamenyebwa basalawo ne beekandagera ne bagobebwa mu Parliament. Ensi eri batunuulira ne boogerako nti mwali basajja naye bwe mukwata ekkubo ne muddayo mugenda kutulaga nti mmwe mwerowoozaako mwekka mwagala kusekiwalinga bifo byammwe muleme kuba ba mulugube mwe mulowooza kikisobola okubaawo ne babagoba almost ababaka nga 20 babagobe mu Parliament. Amateeka ge mwabaga galina okukolebwa tulina okumanya baganda baffe bali luddawo kale tulabe bwe balikeera enkya nga babaka mwenna nga bwe muli ab'opposition mbu mwenna Parliament yonna ab'opposition babayiye nti mubadde nga temujja mu ntuula tulabe bwe baddamu okulonda ababaka abalala Bannayuganda opposition bagirinamu okukkiriza bwe mulikeera enkya ne babaga nti baatugoba mu Parliament temugenda kulonda Banayuganda ebbanga lyonna babadde nga babawuliriza opposition nkakasa era baligaana okwenyigira mu kulonda okwo naye nga mmwe mulowooza muli kiyinza okusoboka mmwe mwenna omuwendo gw'opposition abali mu Parliament tibukeera enkeera nga babagobye mwenna mu Parliament muleme kutusiriwaza nga mulina bye muprotectinga oba oliawo nga mulinayo bye mulya nga mutya
nti bwe munaagaana okuddayo bayinza okukeera enkya nga babaanise. Muleme kulya mu baganda baffe lukwe. Temutandika kukola bya kisiru. Bwe muba musazeewo kusimba kuuli, kubeere kusimba kuuli. Gwe mulowooza nti famire z'abantu abo tezaagala kuddamu kubeera n'abantu baabwe nga mmwe muli n'abammwe, muleme kutandika kwogeza birimi. Tubataddeko amaaso abiri ate nga bwe munaakola ebyekisiru tugenda kubaboola nkakasa era bannayuganda bali bakyawo olukyawo olwewala. Ibrahim Ssemuju Nganda ndowooza obubaka abufuna bulungi. Tali kiddira yabyogedde nga lowooza byamanyi wenu. Omanyi waliwo ekintu kye baali bateekawo wano e Uganda nga bannabyabufuzi abantu abo abali mu bifo ebyenjawulo nga balowooza bebategeerera bannayuganda era nti bo baba teboogedde ku nsonga tetuuka. Naye kati okuva President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yajja ebintu bino yabikyusaamu. Kati bannayuganda buli omu yeetegeerera era yatugamba nti twetegeerere, tokkiriza Kyagulanyi kutegeerera wabula weetegeerere ensonga obeere ng'omanye ekigenda mu maaso mu ggwanga. Kati kyekiriwo bannayuganda beetegeerera. Oyogera ekintu ne bakikubaganyamu ne bakirowoozaako ne balaba ng'olina ky'oyisaawo ne bakubuulira amazima. Ate wulira muganda waffe Umaru Kisekka ye kyagamba Ssemuju. Ndowooza muwulidde omukulembeze akijjeeyo mu lwatu. Omuntu yenna eyeerimbika mu opposition ng'alowooza agenda kuyita mu kakodyo ak'okuteesa ne Museveni okuwa bannayuganda eddembe lyabwe, pulezidenti amugambye lwatu. Tekiriiyo, tokiikirira ffe. Tewaliiyo kuteesa na muntu akuggyako eddembe lyo. Eddembe lyo lyakuweebwa ssemateeka. Eddembe lyo ne likuweebwa Katonda. Omuntu yenna alikuggyako abeera mumenyi w'amateeka. Ate omumenyi w'amateeka aba ayina kuvunaanibwa. Ate omuntu gw'ovunaana toyinza kuteesa naye. Nedda. Abo abasajja bamenyi b'amateeka tulina vunaana bavunaane nti lwaki mukwata abantu baffe. Osegeera. Lwaki muwamba abantu baffe. So si mu ngeri ya kwegayirira nti bannange bambi mubatuwe tugenda kwegayirira mpaka ddi, kubanga omumenyi w'amateeka talekeddaawo, tagenda lekeraawo kugamenya. Kati mwabalowooza nti mugenda kuteesa naye mpaka ddi, kubanga nakati akyakwata. Twagala baganda baffe wabweru. Segera tetukisaba, tetwegayirira. Alright, naye Umaru Kisekka mumuwulidde bulungi. Kati ndowooza General Museveni agenda kakasa nti bannayuganda amaaso gagguka. Mukulu Ibrahim Ssemuju Nganda ebintu bino yabiguddemu nga tabitegedde okuba bannayuganda bo kati baagala nkyukakyuka kulaba gavumenti ya Museveni ng'etuuse ku nkomerero evudde mu ntebe. Ate Ssemuju Ibrahim Nganda bo bakyali mu nkola yaabwe eri ey'edda ey'okwenywereza mu bufo, ey'obutaagala kuva mu ntebe, ey'okwagala okubeeraawo nga tebavaawo. Ate bannayuganda abo baavaawo era tebakyebala mu eyo embeera bw'etyo. Omukulu Ssemuju Ibrahim Nganda ye gyali mu kubala oba gyali mu kubalaatiramu. Abannayuganda baagala kulaba Uganda mpya, baagala kulaba Uganda eyeetongodde, baagala kulaba Uganda ey'amazima, baagala kulaba Uganda egenda mu maaso, Uganda etali mu kibbattaka. Ate ye Ssemuju Nganda ayagala kufuna musaala na kufuna bwalaawense. Abannayuganda bagamba bagundi temututomeza, mututomeza ebbanga ddene kati tulabayo. Ebya Ssemuju Ibrahim Nganda nno ye byayogerako. Ate omukulu Mathias Mpuuga Nsamba si byaliko, ye akakase alemeddeko agamba teri kudda mu Palamenti kabe lubaale kabe Katonda oba bayisa amateeka gaabwe bagayise, kubanga era bulijjo bagayisa nti waki gayamba bannayuganda. Kati kibayamba ky'okubeerayo okugayisa nga munnayuganda tafunamu, kuba bayisa okukuuma eddembe ly'obuntu terikuumibwa. Abannayuganda bakwatibwe mu kitiibwa ekibagwanidde si ekikolebwa. Kati amateeka muba mugayisizaani. Mathias Mpuuga Nsamba abiganye era agaba sipiika abagobe naye bo tebagenda kuddayo nga tebafunye abawambibwa tebafunye bwenkanya era tebalabikiddwa wa gye bali. Until we have a statement in Parliament from the executive explaining and detailing each and every bit of our demands, we shall not return to the plenary. I am here to inform the country once again that our position has not changed.
our demands remain, and we are still waiting for what I call a structured and a sequenced response to these questions. You are aware that the Speaker did communicate to the law that the government would respond within the time prescribed, which is the 30 days. And like we said last time, the 30 days lapse on Sunday. And the promise was that since they lapse on Sunday, the next immediate sitting would be the one in which the executive communicates. But we also understand that the Speaker did communicate yesterday that the executive is not ready for some reason. And as long as they're not ready, we are going to continue to demand, and we shall stay out of the House sittings. Ndowooza ebyo mubiwulidde era mubitegedde. Aba tebannaba ready kutuwa bwenkanya abantu baffe nabo tebasuubira nti ate tugenda mu bintu byabwe ebyo, era tebakisuubira n'olunaku n'olumu n'omulundi n'ogumu. Bannayuganda ffenna gye buva ne gye bwenkana gye tuli twetaaga bwenkanya obw'abantu baffe, era abo abaawambibwa Museveni abatuwe amangu n'embiro, awatali kumala kadde, awatali kumala kaseera n'akamu. Banayuganda bo kati bali ready era beetegefu nnyo okulaba nga Uganda yaffe etereera, okulaba nga ensi yaffe no tugitereeza. Ffe tulina okugyetereereza, temulala agenda gitutereereza okuggyako ffe ffennyini. Ffe tulina okutereeza Uganda yaffe, era ffe tulina okugirwanirira nga tumenka, nga twekyawa, nga twekalakaasa, tugenda okutereeza ensi eno. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako. Omukama Katonda nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo. Mweraba.